Osibetano munafe nkwebaza gyotosizeka engalo n'okwekumira ku Bukedde TV1 ze kuteesa Jo Juliams tuli mu modu ya kwetekera kujaguza matikira g'omutanda ag'emyaka 32 nga bwe tukugattako mu ngeri y'okufuula omumanyi Mande twali Masiro ekasubi olwokubiri ne tubeera ku Nebali Mayanja gyo twabadde Naggalabi leero tuli wano ku Wankaaki w'Olubiri Emmengo. Lwaki Lubiri luno lwankizo nnyo mu Buganda, si mu Buganda wokka ne Uganda, kyokka si Uganda yokka n'ensi yonna okutwaliza wamu kubanga mwe muli twekobe, ate nga twekobe eno kimu ku bifo ebikwata eky'ekkumi mu nsi yonna ebyettanirwa abalambuzi. Kale we tusinzidde okuweereza tugenda kuba tukutuusaako ebyafaayo byalo n'ebirikwatako. Katulabe ebikulu ebigalimu tuli ne munnange Mebo okulabako essobonero tukomawo nago mu bujjuvu. Kale nyongera kwebaze akatwegatako katandikira ombujivu n'aba NRM okwetoola eggwanga bakedde okulonda abegwanyiza ebifo ku bifo ebyobwa meya bw'ebibuga ne basente ba LC ey'okutaano. Kyokka Sembabule abeesimbyewo bawanyisiganyiza ebisongovu ng'okulonda tekunnabaawo nga bano babakomyeko bukomi. Patrick Nkalobonga musira kino esente wa Disiti Sembabule avugana eri muhumuza ono nga naye yakulemberako Disiti Sembabule bisanja bibere mula James ka Buganda Mutebi Kulaishe n'atulinda Richard Nkalobonga umuza bakedde ku ofisa NRM lutuso n'abatandika okuweereza ebisongovu wakati kwerinda okwamaanyi Aradiswe Sembabule Jane Francis Kagaya akizisa kubawoya baleke kuteeka byakwenda kubenkika wabula nga buteerere. Deputy Assistant at DRO for the sub-county. We are going to swap with the register of Sembabule Town Council 1 to Remiaga. No, I'm not happy. Why? Do you think he's here to make this is not happiness? No, my concern is Coward. I've had election so many times, but I've never seen coward as big as if you have been a thief, you have found a better thief. Ona kulibi kuna mwena leme Sembabule ayira debula abidwa kwa mukawo nasaba sente byenkalo butalita bunkenke mukulonda kuno oba mujawa oliyo welumyaga bamujeba mutike obagala n'omulala gwe bajja walala bamutwala walala. You will not bring here tension and you will not bring here a caviar for Sembabule. Olwe bikwesibwa bitwalidwa mitundi ebyenjawulo era mu tawuni kansi Sembabule ku kyalo kabayola omukubesimi omwozo ntunjire nga alina abawakisi babizisa register yali bagamba nti yabijupole era tukoze obukujjukujju ne tugibajjako n'abatuuze bano nga bwe mutulaba batuwagira tuyuza okulabika nti bwetinga bweri kiruta ekiseera ng'okulonda tukugenda mu maaso kyokuluva polisi ze omulondesa Natukunda Georgia n'atandika okusoma amannya abalonzi b'emulugunyiza kwakuliddwa okulonda obutakwasisa amateeka nga bwe gwali ekividdeko emivuyo okweyongera. Twewunyiza nnyo okuleeta ekipapula ng'ate kiriko amannya agamu ge tutategeera. lwaki eno njeru ebya NRM byonna biba bya njeru. Ye mu disitulikiti y'Eringo abalonzi tebajjumbidde nga bwe gwali mu kulonda ababaka ba palamenti kyokka abamu ku balonzi ebifo katono bya Bugume ku polling station ya polisi zone lwengu lw'abalonzi okutuuka ku kifo kino kusaamuka ng'okulonda kwawedde dda. Akavuyo kano kaviiriddeko mu kwananga by'emirimu mu NRM Lwengu mwezi gumalo okusitukiramu. Abalonzi babadde batono abantu bonna bazze nga ssaawa mukaaga ziweze ki abantu batukugambyeko ffe tuli baajenti ntugamba tetujja kusayinira. Abalonzi batuliri nti basobodde okugenda kwetaba mu kulonda nga bagamba nti abantu baabwe abawangula akalulu ku mulundi guli si be balangirirwa. Olw'ensonga be tulonda si be balangirira iyo ku polling station ya Kanyuga Meya Joseph Lubega bazonoona walondedde era akalulu akawanguddewo n'obululu 97. Bazonoona alambisi byagenda okutandikira kusinga aweebwa omukisa. Kimpadde essuubi ly'amaanyi era bannalwengo mbasuubiza okukola obulungi. Yekiberuddewo si ku kyalo Ntuula walonde ng'afunye buli 118 ati bazonoona n'afunawo 7. Wabadde Katemba atali Musasuli Najjemba Catherine abadde avuganya ku bifo kye Kasalo omukyala kiikirira abakyala okugoba ekipande kye ku bifo byonna nga bagamba nti takkirizibwa kulondibwa wadde okulonda ku batali mu nkalala z'abalonze. Yesimbawo
mu NRM naye nga tali mu kitabo kya Yellow Book kitegeeza abatalina kisaanyizo kyonna kulondebwa mu kakiiko ka NRM konna. Twese nibenondera okutuuka nga wanga batalina bisaanizo bigenda kumulondera wano. Ngabana kibiina ky'enayo Masaka bakedde kwetaba mu kulonda enno y'okulonda ekujjumbiddwa kifo kyagenda okukwatira NRM bendera kuba meeya Dembe Felix Kipapali ayiseewo nga tavuganyiziddwa ngo neeyamye okutabulira mu bufu manifesito NRM. Bakakasa nti nteekwa ngenda kubaweereza bwe naba nkufunire obwa meeya. Kuwa meeya Banyendo Mukungwe Nakinja Justin ayiseewo nga tavuganyiziddwa ngo nesita kwakuliteeka kumalawo kasasiro. Njaga tukola obutale abantu bafune emirimu. Iyo mu division kimanya kabonero kuvuga kubadde wakati wa Moses Mulinde mukunganya tonenga kibigwedde nga Mulinde awangudde tikete. Tekateke yange gennina ya kutekesa program za government mu nkola. Sentwa NRM Masaka Rogers Bulija asibya na NRM kutambuza bulonje akalwa tali buvuyo. Tugenda kudda gye muli nga tunoonya akalulu akawamu ak'okuwangula okulaba nga tukola ki tuwangula ebifo ebyo bye tubale tuvuganya mu kamyufu. Ne bana kibiina ky'enayo Lyantu bakedde kusuula akalulu eno okuvuga kumanyi kubadde wakati w'abantu bana okuli Moses Alisemanda Fred Muhanje nga ssente baali ku kolebo akankwasa ne Kulufase tukamarwa okuvuga kumanyi kubadde wakati w'abantu babiri okuli Moses Alisemanda nga ku kifo kyalondodde afunye obululu 1,183 ate Fred Muhanje nafuna obululu 10. Mu kifo ekirala kya Town Council Alisemanda afunye obululu 1,115 ate Muhanje n'afuna 3. Kirabika nti awangudde okufunira yino ezisukka mu 6. Semanda musajja ategeera olwala bakulira okulonda okulangira ebivudde mu bifo ebibiri nga biraga nga Semanda ali waggulu bayejenti babasibi bavudde mu mbeera ne bagenda okuteeka emikono ku foomu z'abantu abeesimbye nga bagamba nti tebamatidde bivuddemu. Bawandiise bwe bawulidde baagala. Ate bwe tugenda keeyiganga okulonda abasente ba LC ey'okutaano tekujjumbiddwa wabula nga mu bifo ebimu mu kibuga Iganga wabaddewo akavuyo akaviiriddeko n'omusirikale okuba tiyaggaasi okugumbulula abadde beekyanga. Iganga okulonda kwa ssente wa district embiranye badde wakati wa ssente baliko eziragabula ne ssente w'ekibiina ajja Beka Walubi ngono alondedde ku ssomero lya Buseeyi SDA Primary School era nga wano gabula afunye obululu 29 ate Walubi nafuna obululu 811 nga aweze okumenga gabula. Mbakobera nti ndi mwetegefu okuweereza Iganga district okuweereza ekibiina kya NRM okugema flag ya NRM. Kukazokozo Central wabaddewo akavuyo mu kubala obululu nga abawagizi bagabula balumiza nti waliwo adde ayagala okukyusa ebivudde mu kulonda abasala ensawo. Walubi aleke gabula abale obululu bwe baleke kubuzabuza. Walubi nga Walubi alina agent gabula alina agent. Gye bigweredde nga abadde alondesa adduse olwo abalonzi ne basigala mu bwebusami neemagaza. Ssomero lya Kasokoso omusirikale awaliziddwa okuba tiyaggaasi okukakkanya embeera kyokka nga ono bamukutte ne bamukunguza paka kabangali ya poliisi nga amubuuza ekibadde kimukoze olugezigezi okuleeta tiyaggaasi mu byakalulu. Omusasi waffe waviiridde awo nga awangudde tamanyiddwa okuva mu ddwaliro zooni e Mayuge ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu RDC Haji Ramadan Walugembe bataasizza akuliddemu ebyokulonda ategerekese erya Kasolo okuva ku batuuze abadde baagala okumuwutula nga bamulangirira okwagala okulangira ebivudde mu kulonda ebyekifere. Kitegerekese Kasolo abadde ayagala kuwutulwa abawagizi ba Haji Omar Bongo era badde tebaagala Kasolo kutuuzibwa ku mmotoka ya poliisi okukakkana nga abawagizi ba Bongo bagiripidde kibwejowejo ku poliisi kyokka nga tebawangaddeewo ne bagenda gye babadde balina okugattira obululu ku kitebe kya disitulikiti. Kyokka eno kitegerekese ng'omu ku basirikale akuliddemu banne
alagidde obutakkiriza muntu yenna kusala okutuuka ku Council Hall nga n'omusasi waffe David Kibuuka asimatuse okubibwa. Mu kalulu kano Haji Omar Bongo avuganya ne David Zija nga kati balinze Rajabu Lubanga langirira ayiseewo oluvannyuma lwabadde mukama we Hussein Waswa okukwatibwa olw'emibyo gy'okulonda. Maze okuba abantu bange aba security buli muntu okuba mu kifo mwateeka okuba. Ndi kusaba candidate obululu oba tibabusaba balinde kijja okuva mu Taling Center. Okuvaako ebuyikwe okulonda tekujjumbiddwa era nga bavuganyiza ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti babadde babiri okuli Ssentongo Salibazitya ne Christopher Kyobe. Ekifo kya Meya Wanjero Munisipaali abavuganya kuliko kya Zeyasin amanyiddwa nga Sikyalosi era nga emmeeya aliko Sako David Onyang ne Sheya Ayubu Lubanga ng'ono yaliko ssentebe wa division y'e Wakisi. Ku kyalo Nyenga Central abaddeyo Kalumanywera wakati w'abawagizi bakyaze n'Abonyang nga tebavudde kwalondesa ku kyalo kino okusooka okulondesa ekifo kya ssentebe wa disitulikiti nga tasomye enkala z'abalonzi kyokka bw'atuuse ku kya mmeeya n'ayagala asome enkalala era abawagizi bwe beekyangidde ne zidde okunywa. Mbona tatulonda wachikulira wazee kyokka poliisi ng'ekulembeddwamu DPC w'Enjeru Hussein Mugarura batuuse okuzza embeera mu nteeko. DPC walemereddwa okukakkanya abalonzi ayise Samuel Yenga akuliddemu okulonda mu kuleta mukono eno n'olutuuse atanze na kunenya Daudi Byakuno abadde akulira okulondesa ku kyalo kino obutagoberera mateeka. Awantu wennyini bawadde tebagidimaketinze nga wabugenda okubeera okulonda badde kuduuka ku trading center so eyo polling station eyo Nyenje Central tetusobola kutwala ebivuddemu kubanga tebibaddeemu mazima na bwenkanya. Kaddamu akalulu kano emirundi emeka akalulu akasoose kabadde wakati ka chairman Eros 5 omusajja akwatidde okugundi David ekipande yakwatidde era gundi ekipande bazitya. RDC w'Enjeru Lydia Karemera ategeeza ng'okulonda mu byalo ebisinga okubadde okw'emirembe naye nga ffe ku side ya security bitambudde bulungi tetunabeerawo na mbeera yakwekalakaasa oba yakukuba bikonde. Ate bwe tudde Bukomansimbi omu ku bawanguddwa mu kamyufu akukkulumye olw'abannakibiina okumuvaamu ku ssaawa esembayo ekimuviiriddeko obutawangula. James Sendagira abadde avugana ne James Muhabo ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti Bukomansimbi wabula evudde mu kulabira bise nga bimutabudde ebirangiriddwa akulidde okulondesa mu kibiina ky'enale Bukomansimbi Semanda Pere biraze Sendagira afunye obululu 94 bwe bali bavugana Muhabo n'afuna obululu 52 kandaze nnyo abantu be tubeera nabo kambawe ekyokulaba okuva wano okutuuka wali kwa this office nga abantu mu kifo kyoleseemu nga temulimu mulonzi n'omu n'ovuga okuba ogenda okutuuka wali kwa this office ne bakukubira nti akalulu kawedde. Ono Sendagira akiikidde ensingira abakulira ebikulondesa mu byalo ebikola eggombolola ebikasa olw'okwenyigira mu bibyo kyokka n'ategeeza tigagwake ketonyesibwa kuva mu NRM. Olw'ekyalo ng'omuntu owa bulijjo nga Sendagire amugamba nti ngambye mutunule mu register mubale bubazi. Ye Muhabo omwana okudde n'ategeeza nti kanyamu by'obufuzi ng'abirinamu bumalirivu. Sendagire nze njala kusaba nga bweyogedde nti oliwe NRM okuwangulwa kuluma gatulamizinemu ne bannakibiina ky'enale ebitundu by'ente bakedde kusuula akalulu abeesimbye okuba meeya kubadde kufa Budesi Lulinda nga emmeeya aliko Michael Mutebi Kasirinja Abibu Yamukama era ng'emiranye ebadde wakati wa Fabulesi ne Michael Mutebi akalulu kagenza okugwa nga meeya aliko Lulinda akawunga n'obululu 14 mu 1958 ate Michael Mutebi n'afuna 1955. Meya Lulinda alaze essanyu olw'okuwangula akalulu kano n'asuubiza obuweereza obw'omuggondo. Tuba tugenda mu kalulu buli omu aba asuubira kuwangula and tusiima nti abantu batutaddemu obwesige
okulaba nti tubakolera. Kyokka Mutebi asigadde akukuluma olw'engeri akalulu gye katambuddemu. Tulina ebifo ebimu nga vete eyo baaganye n'ekifaananyi kyange okubeerayo. N'abalonzi mu disitulikiti okuliko Kakumiro Kibali ne Kagadde bakedde kusula akalulu Kakumiro Joseph Sentaji ssentebe aliko abadde abbinkana ne Ssemanda Paul Kyamanya Moses Bulya Johnson n'Obedi Kanone iwe Kagadde ndi Bwami Yosia Bahunga ssentebe aliko abbinkana Yamara Peter ne Edgade Tumusime iwe Kibali Godfrey Kasanga nga ssentebe aliko abadde abbinkana ne Mugisha Wilson Mara Peter ayihire y'obururu bina asuna busatu owakabiri abayire Tumusime Eligad ayire y'obururu buna owakasatu abayire ndi Bwami Yosia ayire y'obururu 00 Amara Peter so that he can solve our problems here. We are lacking water, we are lacking good roads. In fact, from here naturally up to the showcase place. Tried to work hard to improve on road sector. Adokulonda ku kyalo Kalagwe mu Gombo Liitojo entunga mukulonda tekubaddeeyo nga kuyimiriziddwa kino kivudde kubutakkirizibwa wati w'abawagizi ba Dennis Savimbi abadde avuga ne Kenneth Babandize kafuta akalulu twaza omugongo gw'omuwembezo otwena twebembere emivu egiwaliza by'okuyinda okujja mu kifo kino era Savimbi balonze bamugobye abantu basibye akulira ebikulu mu NRM okuwuliriza bonna benyigira mu mivuyo. When people say enough is enough, yes, you have served your terms, you go away. Muraimi abakabandu baza muraimi abasavimbi baye gugunga yamudiseka mu yokulunda kutandisa ekikeerezi oluvannyuma lw'ebikozesebwa mu kulonda okutuuka ekikeerezi Kaloli Dizalo mu kubeesimbyewo alonde Kafene Boso Igunga wanafunye obululo 4 ategeeza nti ebifo ebisinga bikoseddwa enkuba. Okulonda kuleetandika leeti ensonga njayidde mu kuddo nti electoral commission yabaire n'ebizibu ebyokutegeka akalulu kano mu bwire obutuufu. Embere ebyokulondesa n'abafu ebintu bituuka biteesaawa mukaaga abantu begololeire bakoze kibitolera bapanga bakaipe abeesimbyewo kadi ya NRM ekamuli kuliko Kaloli Dizabala Mbaraka Ndegwe Robert Kalulu Salauma Thomas Kanga George Kibicho David Kamali Kibuka Makdirike n'ensongole Emmanuel kyokka abadde akubye mu kifo kirondebwamu ekyabukolobe era omulonzi omwalumiziddwa n'addusibwa mu ddwaliro. Kulemesa abakusimba layini kuwongutwe era bakuba n'omuvubuka yakategeka era owogutwe talondera bavubuka bavuyere bejje takisinaditi beyima ku kalulu balonze bazaala awogutwe bamuswire abaweire sente baalya bamuleka buleka awo bakuba n'omuvubuka yazirika kwali mulago saba tukaire mu omwana kyamaani nkuyo era somani kolobe nabangula polling station yawanu nakikulira ekyo. Tugenda mu district eye Kayunga kamyufu KNRM akokusunswa abasente ba LC5 ne bakansala kabaddemu ebisongovu n'ebikonde nga abeesimbyewo buli omu ayogerera munne olw'okumusala ensawo. Mbozoni ya Kayunga West mu Kayunga Town Council babadde wa kavuyo akagambibwa kuba nti kavudde ku ssentebe Andrew Muwonge okujja nagumbaawo ate nga Immaculate Namata bwe bali ku mbiranye walondera. Abawagizi ba Namata baganya okusimba layini nga baagala Muwonge asooka aveewo okukakana nga wansiganyiza ebisongovu. Muwonge abadde akalubye godo wamuka ekifo kino aludde eddaaki nadde ebusuka kkubo oluvannyuma lwa poliisi okubadde nekakanya obujagalalo okujja. Olwekyo ndagira registra alondese abatasobola kulondesa electoral commission ya NRM erete anasobola okulondesa. Abawagizi balumiriza Muwonge okutambuza abalonzi ebyalo gye batalondera nga bawadde ekyokulabirako ekyoku kyawo kisawo Muwonge gyasula ng'afunye obululu 7 kubanga watali batuuze balonze olwo Namata n'afuna obululu 10. This is my polling station and this is abayaye n'abantu bamaze okulondesa
Olukanulo lwa ssente w'NRM e Kayunga lulimu abantu bana okuli ssente Andrew Muwonge, kansala Immaculate Namata, munnamawulire Samuel Mugambe ne Boniface Musi. Akulira okulondesa e Kayunga Jamada Kivumbi agumizzanga ekyokubba obululu bakisalidde amagezi. Candidate waffe alina polling alina declaration form bagenda okuwa agent we alina ffe tulina declaration form ekomawo ku electoral commission. Tetwataddemu excess, twataddemu zimala. Rakai abalonzi b'ekyanze nga bawakanya enkola y'okusoma amannya ebadde ereeteddwa, kyokka nga bala bagiwagira nti kubanga waliwo abadde basombye abalonzi abatali ba mu kitundu omuli n'abayizi b'amasomero nga baagala okubasala ensawo. Robert Sesanga akulira okulonda mu NRM atuuse n'alagira basomye enkalala okuva mu Yellow Book nga ne David Kyalimpa myuka RDC bwakatiza nti omulonzi yekka gwe bamanyi yo yali mu kitabo. Twabagamba bakoleki balina okusoma register bakoleki bakome so that we can cause free and fair election. Amu kubavuganya okukiikira Rakai Town Council ku district kuliko Omar Sebulinde ne Nakafero Nowe abagumiza abalonzi. Kuruno tugenda kwongerako nnyo okusinziira ku buweereza luli bwe tubaddeko mu kisanja kino ekikadde. Ye okulonda ekyotera ne Kakuuto kutambudde bulungi wadde nga wasinga Nandalambya tekujjumbiddwa. Ebbugu muli wadde ekifo kya Central District ekivuganyizibwako Peter Saasira ne Haji Moses Lubega Kiwalyanga. Oluvannyuma lwa Central District aliyo Patrick Kintu Kisekulo okuva mu Lwokaano. Mukyalo by'Elimawesi okulonda kuluddewo okutandika olw'enjuyi zonna okutandikira mu kwevumaavuma n'okulwanagana nga bawakanya ekyokwesa Yellow Book. Babagamba mbu balina kusoma mu Yellow Book naye twalonda ababaka abakyala bonna abantu balonda tewali tetwasebera mu kitabo kya Yellow Book. Akulira okulonda mu luka gwa Byerima Salongo Muhammad Mpaka ze n'alungamya ku kirina okukolebwa era Salongo Mugwisa natandika okusoma abali mu Yellow Book. Tali mu Yellow Book takirizibwa kulonda era ligesi erina okusomwa nga abatuuze bonna weebali. Kyokka ng'agenda mu maaso n'okusoma ate waliwo ekibinja ky'abawagizi ab'omu ku beesimbyewo abazza walonderwa ate olutalo ne luddamu okukoya. Abasirikale okuva ku poliisi y'e Nakatongo bayitiddwa okuzza embeera mu nteeko. Haji Kiwalyanga ono yawanguddewo abawagizi ne bajaganya. N'okulonda Central District ewiikwe ne Meeya wa Lugazi Municipality kutambudde bulungi wadde nga babaddewo ebirumira kyokka bannakibiina bamaze ne bakkaanya oluvannyuma lw'abakulembeze baabwe okuyingira mu nsonga. Ennakazadde ku St. Samuel ekitabudde abalonzi kwe kulaba oluseregendo lw'abayizi abadde banekedde mu yunifoomu z'amasomero nga bazze okulonda abamu kye bawakanyizza nga bagamba nti bayinza okubalukawo okulwanagana. Abaana abajja okusoma abaleese mu kalulu oluvannyuma bakkanyiza okusooka okusoma amannya gaabwe mu regisita era olwekizudde nti beewandiisa ne babakkiriza okusimba. Obwameeya bw'e Lugazi Michael Kayongo afunye obululu 133 olumu ne Namuyanja Rosemary n'afuna obululu 26 era abawagizi ba Kayongo basibye mu kubuukula. Akalulu gye nvuddeyo n'ebitundu ebisinga biwangudde naye akalulu kakyali ongoing kiyinza okubeera nga ngamba nti naakawangudde. Omumyuka wa RDC wiikwe Juma Kigongo ayogedde ku bantu nga batajjumbidde kulonda kuno. Naye tanapo ebadde wansi tetumanyi lwaki. Bale bannaffe tugenda kubatuumulamu katono tukomawo n'amalala omuli n'agakwata ku lubiri wano we tuli. Obutaka bwaffe buno buteredde entende era weetuli era jjajjaffe omutaka waali akulembera ekika kye wamu n'olukiiko lwe olufuzi weeri wano bulungi tutambuza emirimu gye. N'olwekyo obutaka buno bukulu era tubwenyumirizaamu nnyo. Nze njagala kwebaza ate ne jjajjange omutaka Mbaziira okukkiriza okumuyambako okumuweererezaako mu kika kino. Ekika kino nakakiwandiikira emyaka 20 n'omusobyo. N'olwekyo jjajjange omutaka tukwatagana bulungi ate atuwa emirembe atuwuliriramu tumwebaza era tukulembedde bulungi. Ngambye ono jjajja omutaka Mbaziira Kisala Frank wa 2007. N'olwekyo tumwebaza olw'okutulengera n'atusaba ntumuyambako mu buweereza buno. Era ssebo njagala okwebaza n'abaana b'omutaka. Abaana b'omutaka tutambula nabo bulungi.
sayansi ne tekinologiya ng'akutuusibwako. GWM zibunyisibwa kampuni ya Double Q yokka. Tukubire ku noti 7 noti emwemwemu noti ne ku email oba tukyalire ku showroom zaffe Busega ne Old Port Bay Road Bugolobye. Oluvannyuma lwa Iran okuba Israel neewuniikirira bannasayansi bamaliriza okukola ekigenda okubataasa ku mizinga egiwenyuka obuweewo. Jjukira nti missiles za Iran zasobola okuyita ku air defense system ez'amaanyi omuli n'eza America zeyeenyumirizaamu ennyo okugeza nga US Patriot Park 3, Third air defense system ya Russia eya S-400 kwogata neza Israel nga David Stringe ne Iron Dome. Aba Israel Aerospace Industry nga yeegatiddwa ku Abamerika bakoze Arrow 4 Next Generation Hypersonic Missile Defense System eno ekozesa tekinologiya wa Precision Retargeting System nti esobola okukyusa entambula yaayo okusinziira ku ntambula y'omuzinga gw'omulabe. Eno yakuyamba nnyo mu kusaanyaawo ballistic missile ne hypersonic missile ezibadde zitadde ensi ku bunkenke. Osaanya ojjukire nti missiles za ballistic ne hypersonic missile zikyusakyusa obufu bw'entambula yaazo wakati mu lugendo okubuzabuza air defense system ate nga zidduka mizibu nga n'ebyuma binketta bwengula oluusi biremererwa. Missile eno gye bayise Smart Interceptor edduka omusinde ogukubisaamu sipiidi y'eddoboozi emirundi 5 abakugu kye bayita March 5. Guno bagukoze nga tegwetaaga kumala kukuba missile y'omulabe wabula okugisemberera n'ebwatukira okumpi nayo olwo n'egusaanyaawo. Eno yandifuula Israel ensi esoose okukola missile esobola okwetakuluza ku hypersonic missile mu butikiti butono nnyo ngwa gumaze okufulumya missile okwaŋŋanga omuzinga gw'obulabe ku bwangu buno kwe bagasse n'ekirungo kya advanced seeker technology okugoberera n'okuwunyiriza omuzinga gw'omulabe okusinziira entambula yaagwo. Sayansi ne tekinologiya wakulisayo mu kumulamu okwo webale kwekumira ku Bukedde TV1 leero mu mboozi zaffe z'amatikira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 32 tukuleetedde ebikwata ku lubiri olukulu olw'Emmengo era nga luno lwa nkizo nnyo mu Buganda. Amakanda leero tugasimbye ku lubiri luno era nga we tusinziira okuweereza. Engo gyali ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Muteesa alina obuyinza yekaago tuwuliriza talina musinga Kabaka waffe. Olubiri lw'Emmengo lwe lubiri olukulu mu mbiri zonna mu Buganda nga lwatandikibwawo Ssekabaka Daniel Omwanga Basamulekera owokubiri mu mwaka gwa 1885. Ndazi kuno nga ekifo kino kiyitibwa olusozi lwa Kagerekamu nga yewaali obutaka bw'ekika ky'envubu. Kigambibwa nti mu mwaka gwe gumu Ssekabaka Mwanga Basamulekere yasima n'akuba olubiri lwe ku lusozi luno era bwe bati ab'ekika ky'envubu balina okulwabulira ng'okuva olwo olubiri lw'Emmengo lwafuuka entabiro y'embiri zonna mu Buganda. Salongo Fred Ndawula omuweereza mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu lubiri agamba nti oluvannyuma lw'ab'ekika ky'envubu okwabulira ekifo kino baalekayo ebimu ku bye baali bakozesa omwali Emmengo zaabwe nga baalagirwa okuzikima kwe kwava okukala kw'erinnya Mmengo era okuva olwo ne luyitibwa olubiri lw'Emmengo. Naye bwe yali Saidi Zeemulungu eyo n'abuuza basajja be nti kiki ekyaviirako olubiri lwange olwakagerekamu okukwata omuliro. Nebamuga nti oba ab'envubu bano tebaali basanyufu engeri gye baava ku lusozi olwo mukama waffe. Kakati bwe kubaga nti balina ebintu byabwe bibeerabira ne bamuga nti ng'Emmengo. Nabaga nti kale nno mubagambe baddukire Emmengo zaabwe. Ne buli gwe baagambanga nti eri gye mwalese Emmengo batuyite eri gye twalese Emmengo. Kakati erinnya ne likala erya Mmengo. Olubiri lw'Emmengo olutudde ku bwagaagavu bwa hekiteya 26 nga lwateekebwako emiryango egisoma 4 era buli mulyango gulina obuvunaanyizibwa bwagwo ng'Omulangira Ndawula bw'annyonnyola. Kakati nga guno omukulu Kabaka mwayingirira ogwo gwe guyitibwa Wankaaki. Tulina Kaalaala ogwa Maama Nnaabagereka, tulina omulyango guyitibwa Nnaalongo, tulina ogwa Ssaabagabo ne Wansanso. Kakati amannya ago tugakozesa. Ebimu ku bifuula olubiri lw'Emmengo olw'enkizo mu Bwakabaka kwe kubanga lusuliddwamu bassekabaka 3 okuli Ssekabaka Mwanga owokubiri, Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri ssaako ne Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri. Kibuga kino kyakubwa Ssekabaka Mwanga owokubiri Basamulekere mu mwaka gwa 1885 era wano nga yamalirawo ddala emyaka 12. Ate
mutabani we Daudi Chwa Abukajumbe naye n'abeera wano okumalira ddala emyaka kumpi nga 42 kubanga yabeera wano kuva 1897 mpaka 1939 kati yasembayo kubeera wano ye Muteesa owokubiri. Omulangira Ndawula atuviiridde ku ntono ng'ategeeza Ssekabaka Mwanga yawangaalira mu Lubiri n'okumala emyaka 12 nga yazimbamu ennyumba eyasooka eyitibwanga Mukulu wa Tamakage. Akati Mwanga mu mwaka gwa 1885 yasiima okuba ekibuga kye ku Kagerekamu. Ennyumba ye enkulu yagituuma Mukulu wa Tamakage. Ennyumba eyo yali yassubi nga bwe mumanyi amasiro g'e Kasubi naye nga nayo nnene bwetyo. Naye olwali olwo laddu nekuba oba omuliro ne gukwata ennyumba eyo. Kyokka ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Kyokubiri yakyusa ennyumba eno neezimbibwa ku mulembe gw'ensi yonna era yagikyusa erinnya neetumibwa Twekobe. Daudi Chwa Abukajumbe yagizimba mu mwaka gwa 1933 kubanga buli kabaka ayinanga omukisa okuwa ennyumba ye erinnya era ye yagituuma Twekobe. Twekobe eno nga lwe lubiri olwasooka olw'omulembe mu Bwakabaka bwa Buganda. Omulangira Ndawula atenda obukugu obwayolesebwa mu kuzimba Twekobe eno era yateekebwako n'ekifo waggulu. Ssekabaka Muteesa owookubiri gye yasinziranga n'awoobera ku bantu be. Bw'otunula waggulu luyina engeri ya ddoomu. Ddoomu eno Muteesa yalinnyanga waggulu ne Daudi Chwa nga bawuubira ku bantu baabwe. Ebbanga bali yetoolodde ne Twekobe eno eyongedde okuzimbibwa ku mulembe nga mu kiseera kino ebulungulwako emmuli wamu n'ebintu ebirala omuli ntawetwa eri mu wankaaki waayo. Olubiri lw'Emmengo lwateekebwamu ebintu ebyewuunyisa bingi ddala nga bino mwe muli ekyotogombolola ekiri ku wankaaki nga kino tekirina kuzikira okutuusa Kabaka akisizza omukono. Mu lubiri luno mwasibwamu ne woofiisi z'Obwakabaka ezasookera ddala okuzimbibwa omwatambuzibwanga emirimu mu kiseera nga Bulange tennazimbibwa. Era zaggyibwamu nga Bulange emaze okuggibwako engalo mu 1958 ate bwe twabeera n'olukiiko olwasooka nga Bulange eggulwawo. Ng'ebifo byonna eby'ennono olubiri lw'Emmengo nalwo lulina emizizo muli omusajja obutabeeramu na mukazi, abakyala omuteenaanikiramu sseruwale ssaako n'engoye ennyimpi nga Ndawula bw'alambulula. Olubiri lusigaza ekitiibwa kyalwo. Kaakati bino tebambaliramu nnyo bugoye bumpi. Era tugezaako okulaba nti abagenyi baffe tubannyonnyola ne basobola okwambala nga baggumidde. Ebimu ku bitagenda kwerabirwa n'okuva mu bwongo bw'Abaganda gwe mu mwaka gwa 1966 olubiri luno bwe lwalumbibwa abajaasi be yali pulezidenti mu biseera ebyo Apollo Milton Obote ng'embeera eno yaleka ebintu ebisinga nga byonooneddwa era nga olutalo luno Ndawula alunyumya nga lutabaalo. Bintu bingi nnyo ne byonoonebwa ebyali eby'omugaso. Mulimu ku bintu ebyasigalira mu lubiri ebijjukirwako olutabaalo luno mwe muli emmundu ya Amin, emmotoka ya Ssekabaka Muteesa owookubiri ssaako n'empuku mwe baatulugunyizanga abantu era Ndawula agamba tibisudde ebyobulambuzi mu kifo kino. Ekitongole eky'ebyobulambuzi kyaggulwawo mu Bwakabaka bwa Buganda katugambe mu 2008 awo. Kakati abantu bajjira ddala ne basobola okulambula naye mu biseera biri nga tekisoboka. Emyaka 32 egy'amatikkira ga Beene kitegeeza kinene nnyo eri enkulaakulana y'olubiri luno era Omulangira Ndawula agamba nti ebintu bingi ebiteereddwamu omuli enkola y'emmwanyi terimba, amasomero n'ebirala. Projects ze twatunulidde y'emmwanyi terimba nti mweri etambula bulungi. Tulaba olusuku lwa Maama Nnabagereka bitambula bulungi. Omulangira Ndawula yayozezza Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okutuuka ku myaka 32 egy'amatikkira bw'atu n'asaba Mukama amuwangaaze. Kuyozaayoza ayi Beene Musota wangaala lamula wenda simbira. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.
nkwebaza okubeera naffe ate bwe tweyongereyo n'amalala omukenkufu Nyanzi Julius azenga tuyigiriza ebintu ebya bulijjo ebitali bimu mwe tusobola okwenyigira okwegobako obwavu era bw'atyo azenga ategeka omusomo gwa Great Sundowner okwongera okunnyikiza obuyiiya buno era kyusiza obulamu bw'abantu bangi omuli n'omuzibe yatandikawo akakolero ka sabbuuni bwe yakyaliddeko mu kweteekera omusomo gw'omwaka guno. Embuzi nkuwente era nga nakuza omwezi nga 10 fena tugenda kubeera ku hoteli Kotorio 10 ogw'omunaana okutuuka nga 16. It's a full week blast nga tusiima abakozi nga tenamu abaagala okutandika okukola nga tubayigiriza emirimu emipya gye musobola okutandikirako ate n'abalala abagenze mu maaso mu mirimu tugikuze ate waliwo okuwangula ebyuma 7 ebyuma ebiriwo ebyo ebisiika emwanyi tusobole okukola mu kaawa. Mwami Abraham Semakula musajja atalaba wabula nga kino tekyamulobera kwetandikirawo kakolero kakola sabbuuni nga kuno kwagala n'ekirime ekimanyiddwa nga mukuna oluvannyuma lw'okubangulwa omukenkufu Julius Nyanzi mu misomo gya Great Sundowner ono teyaddamu kwetuulako. Sabuni yemu ku project gye tugenda okuyiga era omu ku bakabaka abakola sabuni si mulala ye musajja muzibe student waffe alwa ye Semakula Abraham era kamukwateko mpola kwateko mpola nyina abantu bange abalina amaaso ana nganze negye balaba okugamba mukuna nti yannemye nsogasoga yannemye nedda mukwakiba kyejo prof sometimes kiba kyejo kyenyini munange ensi kulemerako kwerwanako abatulaba mu kanyomero ono ye mwami Semakula musajja mukozi awangalira wano kakiri kikandwa wagaba Kachiri Chikandwa Wagaba echalo Wagaba. Yes. Kati mukuna ndaba wanguza mukuna. Yes prof. Ne tulowooza nti omutunzo omumazeewo. Ngenzo okujja wano nga ne kakaawa okakola. Kufopi prof. Wuno tugenda basomesa mu Sundowner okola sabuni. Ye prof. Era mwami Semakula tumuwadde omudaala mulamba. Wonderful prof man nange nsimenyo nsimidde. Agenda kutunda ne boleta tulera ya sabuni. Simenyo prof exposure and prof ngisimenyo mukwana w'ekitiibwa prof. Ono bwatu yamwetikidde ne stampu ey'enjawulo ewandiika ku sabbuuni asobola kugaziya akatale ke. Stampu gy'obadde nayo R6 naye kati nkwongedde endala bagiyita Hope. Hope soap lwaki tewaggwamu ssuubi kubatiza ki kubatiza sabuni waffe project ya sabuni n'ojuga erinnya tuufu ogenda kuloolinga buloolinzi nti Martin Luther King Jr. atugamba never lose hope. Mwami Semakula musajja muzibe naye alina ekkolero lya sabuni alima mukuna atunda ebyennyebwa alunda enkoko atunda n'ebyenkoko n'ebizigo twabitandise begendereze tonvuganya nno nongoba katani. Bano bakoodde abantu bonna abakyasobeddwa ku ki eky'okwetandikirawo obutasoba musomo gwa mwaka guno ogutandika omwezi ogujja. Nga bw'oli musajja mukozi ochallenginza abalaba n'okulaga abalina obukosefu nti disability is not inability. Tokuba n'obulemu tekitegeeza buteesobola. Kowola abalina batalina bulemu n'abalina obulemu bonna bajja mu Sundowner kubanga gwe okiraze. Banange prof webale kumpa mukisa guno nkowola abantu mwenna abaliko obulemu n'abataliko mulemu bajje mu Sundowner eya prof bio research omwezi ogujja 10 kutuka 16 10 mpaka 16 ate bagenda mu kyekyo kyennyini Equatorio mole yaffe nalekyo twagako mu Sundowner tosubwa omwezi ogujja wiki 2 zesigadde ogenda ku prof bio research ofune ticket. Mwami Semakula agenda kubaayo muzibe akiikiridde abantu bonna abagamba nti tebisoboka ebintu bisoboka kasita oba n'emikwano emituufu nga ye prof bio research. Wonderful. Bye bye. See you when we get there. Ebuli nnaku 7 okutuuka ku matikira ga Kabaka aga 32 akadde akabulayo
okutuuka ku matikkira ga kabaka nga kakutuusibwako. Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo, abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo ku ddaala erya certificate ate ne diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 senior 4 ne senior 6 kugenda mu maaso. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Hello, sweet caramel. I want to see you later. MVP Nico, ready to play. After kiss, let a kiss, we can do it my way. Kiss condoms buwewevu atenga bujjira mbika musanvu ebyakalosa akalungi zifuna okwetolola eggwanga lyonna ku siringize 2,000 zokka awo olyoka ofuna essanyu erisukkiridde n'obukuumi obw'enjawulo. Kiss condoms, be ready to play. Ready to play. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. With Kanzali plus Muchuzi, you get the perfect pot of flavor and taste with the superior ingredients of the new Royco 2-in-1 mix. Enjoy the Kathufu mix. Experience next-level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa, now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa, now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. Beyond just running, your agribusiness needs the means to grow and expand. Introducing the Support to Agriculture Revitalization and Transformation START Facility, an initiative of the United Nations Capital Development Fund, or UNCDF, that offers funding options between 40 million and 900 million Ugandan shillings, providing you with the capital to help boost your operations in value addition, agro-processing, and sustainable practices. With its investment mandate, UNCDF helps low-income countries grow their economies by providing access to finance where it is needed most. Start now. Visit www.start.go.ug today to apply for funding under the START facility. The START facility is a financing facility that enables registered companies, cooperatives, associations, sole traders, or partnerships in the agribusiness sector to get easy access to financing to help them grow and expand. The START facility is brought to you by the United Nations Capital Development Fund, the Uganda Development Bank, and the Private Sector Foundation, Aseli Africa, with funding from the European Union. Fins Medical University eyaniriza abagala okwewandiisa. Programu zaffe zakirizibwa olukiiko lwa National Council for Higher Education era university ekirizibwa okubeera ne charter. Tusomesa Bachelors of Medicine and Surgery, Pharmacy, Medical Lab Technology ne programs za degree, weekend nga Medical Education oba tutorship, Nursing ne Midwifery Science. Programs za diploma ne certificate mu Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, Bridge courses. Twina lab ez'omulembe ne library ejjudde ne clinical practice areas ez'enjawulo. Saba ku internet oba tukubire ku ssimu. Fins Medical University, serving lives, our passion. Kukrisa yo mukumula moko ne nkwebaza okuba nti okyatambula naffe bwe tweyongerayo n'akataliko nfuufu amalala
akulira ebyokulonda mu kibiina ky'NRM mu disitulikiti ey'e Namutumba akwatiddwa ku bigambibwa nti yenyigira yajingirira ebyava mu kulonda kw'ababaka mu kamyufu nabyo katubifune mu bujjuvu. Richard Mwanje akulira ebyokulonda mu NRM mu disitulikiti y'e Namutumba akwatiddwa poliisi n'amagye okuva mu ofiisi y'ekibiina n'atwalibwa ku poliisi y'e Namutumba. Alfred Bangu RDC w'e Namutumba ategeeza nti ebikwasizza Mwanje byekuusa mu kujingira ebyava mu kulonda bw'atalangira mu butongole byava mu bifo ebimu kyokka n'alimba e Kampala nga bwe yabirangirira. Ekyatukuba entuku kaye kuwulira nti watuukeere yakobera yabuzabuza akakiiko aka mwami West Watango Doi nti Luza said yadeclaringa nga twena tuliwo ekitaaliwo. Bangu agambye nti Mwanje gwe babadde banoonya yagabye ebiwandiiko bibiri eri abobuwanguzi mu ssaza lya Busiki nga yasooka kulangira po akamba kwagamba nti yamuteeka ku mudumu gw'emmundu ate oluvannyuma nalangira Joel Waiswa. Alina ka video ka tape ke twafunye nga yekoba nti yaba forced okuwa ono bakamba ku gun point mu kyalo I think iwawo ereganga katoonya akamba atamula ne mundu so lati mwese kudakuonga yonge ku otangaza ku ngeri yoti neyo. Yamyuka omwogezi w'NRM Rogers Mulindwa atuuseko mu kitundu ekyo n'ategeeza nti bagenda kuleeta omulondesa omulala. Byonna kye tusinga okwetaaga kwe kulaba nti okulonda e Namutumba ku mulundi guno kuggwa mirembe. Tetwagala mu kavuyo konna. Okukwatibwa kwa Mwanje kiddiridde omubaka w'essaza lya Bukono mu Paalamenti era minisita omubeezi eby'amayumba Princess Francis Namuganza ne Betty Nakisiti yavuganya omubaka Mariam Naigaga okwemulugunya nga bwe balangira baavuganya nabo mu bukyamu okwala Emmanuel Maganda ne Mariam Naigaga. Bino ebiweereddewo nga minisita Namuganza asabye ab'akakiiko akateereddwawo pulezidenti okuwuliriza ensonga z'abemulugunya mu kalulu okubeera ab'ensimbu nga bakola omulimu gwabwe abantu basobole okufuna obwenkanya. So ffe tusaba akakiiko nti kabeere ka bwenkanya. Namutumba kagiwa omukisa omulala yeerondera abakulembeze beeyagala. So akakiiko nkasuubiramu okubeera kabwenkanya kubanga pulezidenti yakataddewo. Abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuziza ku ofiisi ye mu Kampala ng'akukkulumidde abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM mu ggwanga era nga nabo bamaze okuteekayo okwemulugunya kwabwe mu kakiiko akateereddwawo. Twandikidde akakiiko okuwaabira Tango Doi mwennyini ng'omuntu mu kakiiko kano neera n'okwogera ku butali bwenkanya obwabaawo. Namuganza ategeeza nti akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Doi asusse okubayisaamu amaaso n'okubajolonga nga bagenze ku kitebe era nga baboggolera ng'abaana abato ekintu ekitali kituufu. Wali ogobawo abantu nga agoba emmesi mugende tolina buyinza butiisatiisa ffe kwogera ku nsonga ezituluma ng'okulondesa kwakulemye gwe kennyini we waleese controversy. Asabye abakulira ebyokwerinda okukwata Dr. Tango Doi naye abuulizibweko kubanga emivuyo egisinga mu kamyufu gyetoolera ku ye. Nsaba ba security Dr. Tango Doi akwatibwe. Abo abaana be mukutte mujja kulaba nti obujulizi bwonna bwe bawa bulotatingira ku ye. Minisita Namuganza wadde Dr. Tango Doi amagezi amwesonyiwa obutamwogerako kubanga si yamugambye avuluge ebyavudde mu kulonda. Wandibadde okoncentratinga kukola ku emirimu egyo pulezidenti ze yakuwa oba chairman we party ne party ze yakuwa n'okola ekintu ekituufu n'olekera okuswaza party yaffe n'olaga obusobi bwo kubanga tayitoyo ya dokita ekitegeeza nti olina obukugu obwo. Kyokka olunaku olw'eggulo Dr. Tango Doi bwe yabadde ayogerako ne bannamawulire yalabudde minisita Namuganza nti akomye okugenda ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'abakolokota akkiriza ebyava mu kulonda. But you go with Tango Doi, I'm not going to back down under any pressure from any candidate. Ivan Wakibi ne Julius Kiguli bakusakidde eggulire lino ku Lwakede TV. Eyo nga tuvuddeyo waliwo endiga eyeekobanye n'abawandiisa amakampuni n'ebitongole abasimbiddwa mu kooti ya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi ku bigambibwa nti baagala okweddiza obwannannyini bw'ekkanisa ya World Trumpet Uganda. Bano basindikiddwa ku alimanda.
abasindikiddwa eduzira Brenda Namutibikwizira kulira ebyemirimo ku kanisa World Trumpet Uganda ne Edi Muhanje akola okuwandiisa ebitongole n'amakampuni kigambibwa nti mu January 2024 n'ekigendererwa eky'obufu olw'okwagala okweza obwannannyini ku kanisa yateeka omukono ku kiwandiiko ky'olukiiko olufuzi nga kiri mu mannya ga Augustine Tamani nga balina ssente z'ekkanisa ze baali baagala okunyaga. Contrary to section 319, 322, and 324 of the Penal Code Act, Act 128. Omusango guddwa ku Muhanji kigambibwa nti yeekubana mu kuyamba konda Mutebi okujingira ebiwandiiko basobole okweddizza obwannannyini bw'ekkanisa. Emisango gyonna gyonna bagyeganya wabula oludda olwabe nga lukulembera Luteete Mika akola ku by'amateeka ategeeza nti okunyeza ku misango gino kukyagenda mu maaso era n'asaba kwongezebweyo. Have you understood the charge on Lutebi? Is it true? The plea of not guilty has been entered. Have you understood the charge, Mr. Muhanji? Yes. Is it true? The plea of not guilty has been entered on count number 1. Investigation is still ongoing. For that matter, you want to pray for eventual death. So that was finished. Investigation. Wabula munnamateeka w'Obwabiro Jacobo Lubirizi asabye kkooti abantu baabwe okweyimirirwa kyokka n'obadde balina byebatannaba kutuukiriza ku fayiro yaabwe era omulamuzi Ronald Kayize owa Buganda Road n'akwongezera okutuusa 11 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde Green ku Lwakede TV. Webale kubeera naffe tukyali ku wankaaki w'olubiri wano Mengo mu gemizannyo nga Uganda yeteekera empaka za CHAN ezitandika omwezi ogujja nga 2 leero emeze ba champion b'empaka n'aba Senegal goal 2-1 ng'okwegezaamu ogubadde Tanzania. Ajaza mpira juu unaondoshwa, bado iko pale pale kwenye hatari, wanaondosha lakini wanaweka bao Uganda. Wanapata bao kupitia kwa mlinzi wa Semugabi. Hapo ambapo alimvuta na kumweka chini. Fanana itangaliwa head to head. Itangaliwa goal difference kisha head to head. Haya Patrick, Kakande Patrick anaandika bao la pili kwa the Cranes. Ndani ya muda mchache baada ya kupata bao la kuongoza. Na kwa set up kwa Bonaventure, Fonseca Bonaventure anajaribu Koite, wanapata bao Senegal. Aliyekuwa kwenye CHAN pekee kwenye kosi hiki cha watu 25, Koite Mokhtar ndiye ambaye anafunga bao na kuwapa matumaini Senegal walau kwa muda uliobaki wanaweza kufanya kitu positive. Tubaddemu ebadde tournament ennungi nnyo, tufunyemu ebyokuyiga ne tufunamu ebirungi. Twaluzinga game yaffe yasooka against Tanzania, naye second game yaffe against Senegal wabaddemu a lot of improvement nga z'amaanyi. Tulina bingi bye tuyize omupiira ogwasooka, tetulina n'ebirala bye tuyize omupiira gwe tuwangudde. So nsuubira tujja genda mu tournament nga tulina okutandikira kuba game zino tulabyemu zituyambye tusitula. Kale muyogeyoge bannaffe mwebala okutuusa ku buwanguzi obwate jjo emisinde gya National Athletics Championships nga gye giggalawo kalenda y'omuzannyo gw'emisinde omwaka guno gikomekerezeddwa olwaleero mu kisaawe Namboole, nayo katulabe bwe bibadde. Kalenda y'emisinde weggaliddewo nga tewali muddusi n'omu atuukiriza Namboole. Budde muyisaawo kumutwala misinde gy'ensi yonna egya World Athletics Championships. Kino kiwalirizza abaddusi nga Shida Leni abanatera okutuusa ebipimo okugenda ebweru w'eggwanga okulaba nga batuukiriza obudde obw'ebipimo ebatwala mu misinde gy'ensi yonna. My plan, by rankings, yeah, I'm not doing bad, I'm okay. But I want to try to qualify by time, of which I am capable if time is not hitting, if time is not going fast. So we remain with 2 weeks. Hopefully, I have
have more races in Europe. Next week I have a race in Belgium, so hopefully I'll see how the races go. Oluvannyuma lwa kalenda okuggalawo kati abaddusi obwanga bakwolekeza misinde gy'ensi yonna egy'okubeera mu kyo kya Japan nga bo abatuusa dda ebipimo okuli Alimba Nakai bagala kwekuumira ku mutindo. Mbaddeko Monaco, mbaddeko London, mbaddeko Monaco, so mbadde nzija nkola bulungi, so nebaza Mukama Katonda era nsuubira nti nja genda nga nkola bulungi. Okusunsulamu abaddusi abanakiikira ensi zaabwe mu misinde gy'ensi yonna egya World Athletics Championship komekezebwa nga 24 omwezi ogwa August mu nsi yonna. Babavuzi Ibrahim Lubega, Pasua ne Ismail Watendwa buli omu yeewera kulisa munne enfuufu ku Sunday ne Galuga mu Zakafuutuko. Embiranye wakati w'abavuzi Ismail Watendwa ne Ibrahim Lubega Pasua yakutuka ku Sunday eno egaluga mu Zakafuutuko eza National Sprint Championship. Pasua nga yeetesengula eggwanga ya NRC mu ntendera guno ogwa 2-wheel drive ey'emyaka 2 egiyise mu 2024 n'omwaka oguwedde ogwa 2025 kyokka mu zaakomekerezeddwa Kayunga n'ejjinja Ismail Watendwa teyamulabiza ku njuba. Ismail Watendwa nga naye yaliko champion wa NRC ku mutendera gwa 2-wheel drive mu 2019 naye ayogeza maanyi. Obuwanguzi bwa Kayunga bulungi nnyo era kyenkubiriza baganda nga bali ku championship nti nawangudde Kayunga naye tebanyooma. Samuel Watendwa yajja n'akuba omusota ogwali gulabika nti mufu, yakuba omusota ogufudde kuba emmotoka yagisanga ndwadde. Kati nzija okumulaga nti eri obuwanguzi yabba bubbe. Kyokka abavuzi bano bombi buli omu yeewerera munne okumulisa enfuufu. Ejjoogo lyo libaddewo naye ng'era bomanyi nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Bwe gaba amazzi nga Watendwa ali kasozi tasuubira nti gajja kwambuka eyo. Gw'omuliro gulina Pasua ate emmotoka kati ngitaddemu ebirungo ebibadde bitagiri. Nkujjako abanneesunga naye nze sinaayo gwe seesobolera mu 2-wheel drive Kaabani. Ne wabanga azze leero nga simulabangako. Bosi wange nze siri muntu mwangu nnyo. Leero kwe kubadde okutongoza empaka zino ez'omulundi ogwokubiri kalenda ya FMU ng'omukolo guno gubadde ku ofisi za Speedway Emengo nga n'abavuzi ba digi bakuvuganya ku lawundi y'omukaaga ku kalenda ya motocross nga za ku Sunday eno egaluga. Bwetyo bwe tukomerekerezaaga leero nkwebaza wonna w'osinziira n'olaba Bukedde TV1 olwaleero tugakutuusizaako tusinziira ku wankaaki w'olubiri wano Mengo olw'enkya tulindirire ate mu kifo ekirala ndowooza otegedde ebifa ku lubiri lwa Ssaabasajja Mengo. Kale nze kuteesa Julia Muzi tubadde ne mulungi mmemba okulaba kwa isobonero tukwagaliza ekiro ekirungi Katonda kuume.